So Kuluthum, message yonjiwulidde. I don't want you to sound like a dense person. Sagalo sounding nga musiru. That is threat. Don't threatening nze sasoma naye mmanyi amateeka. Kwate ekkubo genda mu mateeka tugende. First of all gwoyita Bawe ye yasoose okwatakinga bba wange. Ka video je kali ku YouTube ke nasoose okulaba I replied as the way je yazenga is attacking my man ngatadde mu family yange. That is what I have done. Ebyo byogamba Sa ku Megatron koli tugamba tino beera ngo subscribinga likinga atoberenga o sharinga luchalo lwa bigambo wakati wa Bad Black Acram ne Kuluthum otawulo ne jirwavudde lwonna abadde bagobera Megatron byonna tebaleetedde gundi Acram ndowooza yasooka n'avaayo biri ebyaliwo era abadde bagobera Megatron tubadde tukuleetera bwe kimu engeri gye kibadde kitambulamu twasookera ku kavidiyo k'amaziga ne twasokera ka video ka maziga ono tufuna ka video ng'ali mu kukyala okwa muwala bamuyita Shakira Sharifa twagenda okulaba then n'avaayo mukulu naga nti byali bifu ate ne bamuleetera Pinki n'amuleetera Bad Black n'amuvuma Bad Black n'amuvuma n'amuva namugadi yamuvuma bingi kubeera abali ku Megatron byonna twabiriita wano ne Pinki n'amuyingira penge n'amuyingira bonna abamuyingira naye n'abayingira naye mukugeza andi kati ekiriwo kati akuvuma govuma ajja bavuma ejjo twabadde wano ne Kasuku ajja kuba Kasuku omwana n'amuleeta n'amuvuma naye n'amuwa kuba kakati mbeera saawa zino ndowooza yakola ki yakola ikanti kufungiza buli omu aleetera munne muntu bw'afungiza nga naawe ofungiza n'abaana bagenda kwevuma abaana bajja kwevuma ekisooka mu byonna twalabye Kuluthum yesterday ng'avaayo ng'aga nti Bad Black byonna bikuli naye njija mu kamwako yamugambye ngenda kusiba kakati no information gye nafunye Kuluthum abamu yakoze gundi eyo live eyo n'amala n'abijjayo naye nga yagenza obijjayo ng'abaana babitambuza dda byatambudde dda kuba abaana saawa zino bateega buteezi gundi live ne barecording kakati yagenza ogijjayo alina gwe yakubidde essimu n'amugamba njijjeeyo naye andi bamuwadde amagezi mbu teyandikoze live eyo yandisibye musibe okitegedde kuba kakati ye kye yakoze okukola live Bad Black olw'amaze okukola tewayise wadde n'ekisekendi wadde n'akatikitiki Bad Black n'amuwa n'aganja kuvuma era mu eyo byennyini gundi Bad Black yamuvumye yamuwemudde we yamugambye naye agenda musiba mwekyanyiza Bad Black yavumye gundi bavuma Bawe mbwalinga ddole y'ebyayi yasooka ovuma Bawe Bad Black anti mwera yagetinze personal into family issues yamuvumye intervening mu bigundi anti kati Acram kwe kunnyonnyola Acram amala bamala okuweereza olutalo lw'ebigambo Facebook okweyogerera ayina interview gye yabaddeko emu nga Bad Black yakamuleetera amuvumye mbu senga afuuka blogger simanya biki byonna bwe mwabiwulidde n'addamu n'akola interview n'avuma bawamu nembu ddole y'ebyayi mbu eringa ddole y'ebyayi nagirabye kakati awo wavudde entabwe kakati ono era Bad Black yagamba nti bw'ogamba navumye libaalyo jo libadde terivuma bbaawa ddole y'ebyayi mbu ddole y'ebyayi okitegedde naga footage muyina tugende mu kooti nkumegge ate kati Bad Black yasibwako yamugambye nze muwoza yali alubiddwa ku musota walaba omugwa yeekanga ono ne walaba misoto etaano takyadduka akuba mikofi tasobola alina n'ekyokwekwasa genja guwoza guno toddamu don't intimidate me ifu yokutiisatiisa naye President Museveni yagamba ebintu byokutiisatiisa yamuganze ndi mukyali mu level z'okuntiisatiisa yokutiisatiisa your friend they arrest you okitegedde if you can't gundi kuyomba keep quiet so Kuluthum kye balina okukola kwe kulaga nti bava mu mawulire bano abaana bali ready okubavuma ate kati olaba ganja gavumenti waneekola tuba twakava mu byani ani oyo gwe twavuddemu
alien sikini ne mutuleetera gundi ono omwana babandana simanya bakubabandana nga batusiba babandana tamazeewo wadde ne second yayimba akayimba babandana batusibanga tukola bwenzi tubankoko simanyi tuli ku bakazi bakadde tubulikana ne batukwatira mu bikomera ne batuwujja mpina okitegedde ne tuswalana ng'obugere bulinga bwa nkokoda tulanga ababbina okitegedde ne bapositinga naffe ne tugande tuwa chairman sente ne tubuga tubaako kyoyogerana so kakati bano abaana beekola obusolosolo naye mu busolosolo have a question to ask you here Ganja kino kikoma wa kuba Kuluthum tubadde tumanyidde nnyo mu bakazi boogezi batoloba Kuluthum abaddewo nga anyumirwa nnyo limelight ne beemola n'eribbaali lino li Acram ne Acram yaleetedde Kuluthum obuzibu bw'oba otunulamu kuba Kuluthum ye kyagira mubba wange terajja kumujja ku TikTok mwajja kwemo n'ebiri ebyamaziga mbu yagiyita challenge okitegeera kati Acram aleetedde Kuluthum obuzibu obutagambika jukira nti ye agezaako okubeera mu bulamu obuli private kati ng'avaayo kujanjawaza mukwano gwabwe ku social media obanga bali mu maaso ga kamera kakati oli agenze kuyingirira ntalo z'abaki z'abantu bagundi ba social media zino ezitasoboka bw'oba toli muvumi tosobola ovuwiki kati abiyingizaamu ono omukazi ali diplomati era namulabye tabisobola nja kusiba ngobe baasibani ng'avumya omuntu ono gundi owa fulufiga ono gundi ani Firidausi gundi ani ono yagamba mbu yazaala omwana mu fulufiga gundi olwona alina omutwe ogulinga ekigali aliwa sibaja special case manya bali awo bayitirivu nnyo abantu bagundi bamusalidde emyaka 5 ali bweru ayina teri Uganda wano bannange kino nkiddamu nkibagamba mazina ga nkima nga tolina mukira Kuvuma n'ogezaako okunziriza teri gye bagenda kunsibira ye ne weesitakuddiza teri nze nkubuulira you keep quiet oyina kusirika oba nkubira essimu neegayiro ngamba ensonyiwa kyoba olina okukola kiri ekintu eki oli bwakuvuma tomuddiza kuba bijja kukomaawo muveeko gwe siizinga fire naye kasita ojjayo ensingo ovuga nti kati kwetuke ogenda otuuka mu comment ng'ate mu comment kiyitirira mumutunuulira lutalo luli wano kumpi ekiba mu comment eyo okwewemulawemula okuba mu comment kati nabadde mpita ayita mu comment nga kyebakola gundi lino eryami eryamaaso erireese entabwe Dr. Kuluthum ni Acram teri aleetedde Kuluthum buzibu nga ensobi gye yakoze ogiraba togenda kuyingira buli omu akuvuma n'omuyingira tosobola kakati era mu comment ezo zennyini nalabye omwana nga kyakola bad black eriyo eyanyumidde alina kyeyamuvumi n'abaana bavuma bali abaana nze banne temunvuma mbatya temunvuma sibayinaako buzibu nze nina n'akalala ke nalabye oli yagambye banna yabadde DJ Medicaze ono akola n'ekkuku n'amugamba banna abakazi epusi zaddawa oli namugamba buuza nnyoko mukama katonda wange obudde baba na butono kyokka nnyoko we yafa anaamubuuza ddi okitegedde kati awo obuzibu we bujjira okwogera ebitajjansa ku social media kuno bakuweerawo ono bali black talina kyatya so all in all Kuluthum nsubira wandibadde mukkakkamu na bino ebyokujja ku live n'otandika ngenda kusiba bad black do the action do the needful woba osazeewo noonya bad black kuba yakakasiza yamugamba mbu toli bweru w'eggwanga oli muno mu ggwanga era bad black mulipulayi yamuwadde ne location togaa tomanyi wange gwe ng'ogira odda mu bigambo nze nja kuwemula naye bannaye balina engeri gye batuzannyemu newe ba diversion batuzannye bulungi si diversion andi kakati abantu bagamba diversion oyo katemba beevumira mugundi mu comment section eba diversion bannayuganda banyiivu mumujja kudda ku kya diversion ensi yonna buli weebeera
That's why ensi efugibwa abantu nga banyigirizibwa mu aspects ez'enjawulo. Bino tebiggwamu. Ate era bye bimu ku biteeketeeke bali bye baba baateekateeka. Omuntu kasita anyigirizibwe nnyo buli kimu kyonna kiba kimuggyako. Kakati mu kumuggyako baba bajja kukola ebintu nga bino, bajja kwewemula, bajja kukola violence ejja kubeera mu mugiyite gundi. Sima diversion. Nenge ebintu biba bya ddala. Wokakasiriza nti bya ddala. Gwe bano abantu ababeera n'entalo zaabwe, for instance, Kuluthum ne Bad Black. Abeevumira mu comment section biba bibakwatirako wo. Uganda tulina ekintu kimu. Oyimanyi kati sayino tufuna endaffe tubuukira kigenda. Tujubira nnyo n'okuvumamu. Kyekyo awe nkugambira nti si diversion. Oli kasita awulira munne ng'alina kyakoze. Biyingi kirungi, biyingi kibi, ebaayo emimwa gwe gitoobera. Ebaayo agamba nti gwoyo kasaze lugenda okusoma mu komenti n'ogamba naye. Omwana kasa yafumye bba wa munne. Bw'atunula ng'ali ku kikubo ekikkirira. Oba kiba kitya. Era kakati gwe bw'oba oyagala baavumya akiramu mbutomanyi oba ajja oba agenda. Bw'oba oyagala emirembe va baabo baswaziza mukazi mbw'atunula atya ng'ali mu bintu by'okwegatta. Nenkuba akafaana nakubya akafaananyi nange eri abantu otunula ku Kuluthum n'ekitiibwa kye kyonna ng'omusajja amugamba ojjukira omukyalo ow'ekitiibwa Nakaayi ng'ayogedde nakebirako mu komenti ng'eri abamuvuma. Okimanyi mukyala Myesaaki era byamuvuma anti kyekyo kyenjogera bw'amula amaaso alinga ddole. Kakati gwe omukazi talina kyakoze wadde ayogedde statement size ali bannayuganda banyiivu bavumi balina ebibapangulula bingi. Abalala baava wano genda onoonya ssente ziganye banyigirizibwa bayita mu mbeera mbi. Gwe weekola obusolosolo omwana ajja kuwemula era kweko okuwemulako tulaba okufuusa ensonga. Kasuku nno naye kati kyakola anti wakoze interview abatanagiraba kweri wano ayitaayita mu komenti n'awemulawemula n'addayo n'alaba kwamuwemudde ayina gwe yafumya amatako. Naye kiri kyamuleetedde naye n'akivuma bayitamu mu komenti era ofuna obudde n'oyitamu akuvuma bagambye muliro ku muliro. Bino bimugamba simanyi sizifayi tali gwe bagenda kulekera ebyokulwanyisa ku ttaka. Teri agenda teeka byakulwanyisa ku ttaka. Ate olaba ne bwe weetonda nze nalaba eyanga mulo yagambye wadde weetonze gwe kendi kukwatako ngenda kubeta entola yabadde ayagala kubaani ate okubira abantu obwereere palaso yamugambe gwe weekolaakola ebyo simanyi weefuula ow'ekibuli. Omusajja esajja nga lyalangaatira naga njagala nnyo ebyalangaatira. Waliwo gwe yakuba gwe mmanyi n'amugyamu nenga naga atusuula baheve balina kilo 2 oleeta palaso. Basuula baheve balinga bino bite binusu bulaaya. Yanga mula aleke munne tamukuba amanyi amusobola. Ano kati yanga mula ajja kweswaliza bwereere. Ogenda n'okibona n'okikuba ne kikaaba. To beg me for nothing. Got nothing to do. Kale. Kananga yanga mula oswaziza rasta piyo waffe naku zino omubeera kumpi. So yanga mula leka kuba kisajja. Tumanyi omukuba kale awangu eno n'okuba omuntu gw'osobola n'olemerako oswala tokikola tokuba muntu. So bannange entalo zino zikyaliwo era kasita nalabe Bad Black nga talina yasoose namuvuma nga alina makeup ate omukazi atalina makeup avuma. Anti leka luli abakuvuma ebivumo ng'era nabyo abitaddeko ka makeup. Kati kuno biba byerere biba bye plain nga bibulungi nnyo. Ekivumo plain kiba kikambwe anti ekivumo ekiriko makeup tomanyi nti makeup basongola ne ku buyindo kyebamododde basongola ne ku naye omwana akuvuma nga amayindo gonna gabyabyatadde ekivumo nga kyonna kibyabyatadde. Kwana abakazi banjawulo kwana omukazi asongodde akayindo ne makeup agenda otuuka wako ennyindi emulinga bannange emulinga ekikata. Bannange naye bana essaawa eno nze ntya ekitonde ekiri emmere enfumbi. Ekitonde ekyeteekerateekera emmere sewanyana nti ekitonde kigaaka twetaaga kintu katwetaaga kaloyiko tubuzi nekiteekako akawuuwo nekyejaga nekigaba bannange kakaroti nno ka green pepper kubulako salads
ne beteekateeka nti kati mutegeka amasowaani ekitonde ekiri emmere enfumbe nekibanyambo eno yawooma eri teyawoomye emmere teyawoomye leka naawe naye nga all in all Kuluthum andibadde oba mukkakkamu bino ebintu ebisobola leka Acram Acram ave mu bintu bino ave mu kuswaza omukyala naye bavumyewo omukazi amatama mu bugabulinga bboto mukuse kubega tonikooli tugana ntirobera ngo subscribing liking atobere ngo sharing. This is a developing story tuyina story ya gulnade awo ekituufu kyeki manager yakirese wano oza developing story eri abalala abajja naye ekome wano bana temugikomya mwevume ate eri abalala bagenda okwevuma